tewali polling station yagenzeeko balonzi bisatu teriiwo era kyovola bannalukola wedda bamutambuliza mu 10 200 130 nalukola teyayingiddeko 2 oba 205 katolede wa settings edda pace walaze nti population oba voters turn up eri low bana abasajja singa babadde baagala kubbira Nambi nalukola yandibadde atambulira mu 205 203 bisatu nalukola omulaza ajja wangula polling station zizo nezisose zino zosomye Nambi ali wansi wa 3 25 ekinene nnyo ayongerako 8 alinnya waggulu kakati tolina wogenda tuuka eno maaso atogambe nti Nambi afunye 245 nalukola afunye 1 tekisoboka tekiriyo nti ate Nambi afunye 7 tekiriyo kubanga ogenda kuba weekubengalika tekibangayo obululu okusinga abalonzi kubanga zino polling station hizo nawe dazo zosoma olwatu tusobola tunira Kyebando Central nze wennabadde ku St. Paul's Church bangambye NRM wesinga okutwala obululu obungi era wabaddewo amaanyi mayitirivu Tango Doyi we yabadde Anderson Bulola we yabadde Chris Balyomunsi we yabadde emmotoka z'abakungu zonna ezisinga zabadde mu church awo naye awo nawo nalukola yawangudde polling station zizonna ezabaddemu ennya ate nga wabaddewo NRM naye nga Nambi polling station yafunyemu obululu obungi yafunye obululu bwabadde 62 kati ate tusobola kujja mpererwe wane mperere waffe ate wofunye polling station gyowadde Nambi nti obululu 7 ndowooza kati okirabe kyatuuse nga bagattagatta nga tewali nowo wennyini bwe bawadde Nambi akanaana tekaliiyo talina gye yakajje kati Nambi omulinyisa bakulaze nti bano ba Aganaga bajje ku 0 bana abasajja balabisa n'okuswaza baswaza kati bakulaze nti bano baluwemba luswa ba Aganaga kabajje ku 0 basobola okulinyisa owaabwe atuuka akole percentage ye ya bululu akanaana naye nga tekalina gye kavudde akanaana okitegeera so nze abadde batubuza nti protest vote yes this is a protest vote kubanga olwaleero mwekambalage tiruno olutabaalo tulabadde wakati wa Nalukoola luno olutabaalo lwabadde wakati wa NRM in fact wakati wa General Museveni ne His Excellency Bobi Wine luno olutabaalo lwabadde wakati wa General Museveni ne People Power kubanga Museveni olwaleero Museveni yakutte ba RDC bonna tulina ba RDC 2 tulina ba deputy RDC 2 beba RDC 4 ba RDC 4 ba RDC ne ba deputy 4 nakwata ba RCC tulina ba RCC 2 ne ba deputy RCC 2 kitegeza Museveni yakutte ba RDC 4 ne ba RCC 4 lwe lunana naluyiwa mu Kawempe Museveni nakwata ba minister nga mwe muli mama Kipapali ow'Essiyate UK Robina Nabbanja Nakimwero namuleta namuteeka mu Kawempe Museveni nakwata Senninde namuleta namuteeka mu Kawempe Museveni nakwata Saababbi Saabanyugunya Tango Doyi Professor Mukubba alina masters Mukubba alina PhD Mukubba Kalulu namuleta namuteeka mu Kawempe Museveni nakwata Jati najileta najiteeka mu Kawempe Museveni nakwata amaje nagaleta nagateeka mu Kawempe Museveni nakwata military najileta najiteeka mu Kawempe Museveni naddira bannamawulire n'abakuba emiggo mu Kawempe nga mwe muli n'aba Baby Jaden aba NBS n'abakubira emiggo mu Kawempe Museveni naleta emmamba ezirina okubeera ku border nazileta naziyingiza Kawempe nagifuula eddwaniro niyinga constituency emu yokka bweti kati njagala okubuuza nga totaddeeko bano benneerabidde
ebikonwa byabwe nga baluwemba balete tugende omwana oyo luwemba bannaye yapamye mu sowani n'aleeta abo baluwemba bonna n'ayiwa omwo n'akwata ne Kibbalamu n'aleeta n'ayiwa omwo kati amaanyi ago gonna wakubye Museveni hands down. Wakubye Museveni hands down. Bannakawempe bagambye Museveni eno si kisolo. Eno si Rushere. Eno si Kiruhula. Eno Kawempe. Eno Kawempe. Kati kyekiri kyenkugambye nti amidst intimidation zino zonna amidst effujjo lino lyonna abantu bavuddeyo Kawempe ne bakola statement. Eno statement gye tulina okugenda nayo mu 2026 bannakawempe. Bino ebimamba byonna lino effujjo lyonna erigenda okukolebwa lyonna tulina kuligumira ne tumanya tugenda facinga tutya nalyo tugenda kwambalagana tutya nalyo. Okitegedde mwana wa ssebo Museveni yatuuse n'atwagamba nfaaki ne Kawempe eyinza okundeetera ebizibu byeseetegekedde essaawa zino. Lekooti kampeeyo enjovu y'abasajja kubanga yagegezza bw'ati n'akwatako eno ku kisambi enjovu ng'egaanya oyingirayo, n'akwatako eno ku kiyindo enjovu ng'egaanya oyingirayo, n'akwatako eno ku mukono enjovu ng'egaanya okuyingirayo. Kalulu kaawa aka constituency emu akalimu emiruka 9 ne bakasomera essaawa 6. Mwe baana ba ssebo muve ku maanyi g'abantu. Akalulu ka constituency emu Kawempe North erimu emiruka 9 Museveni yakasomedde essaawa 6. Essaawa 6 nga bakakozeemu effujjo bagezaako kabba kagaanye n'akatetenkanya essaawa 6 akalulu nga kagaanye.